Sebatta wali muyimbi yafunye sente nga Fred Sebatta music industry. Yakwatanga briefcase n'ava e Masaka nga sente zijjudde mu bbuutu. Kuva dda nga Erwabenge ku Mande, Mateete ku Lwokubiri, ku Lwokusatu Erukaya, ku Lwokutaano mu Nnyendo, ku Lwomukaaga Kyotera. Awo wonna nga sente yasasula abakozi bonna babeeranga weebale nnyo. Fred Sebatta sente zino nazikuŋŋaanya. Manyi omuntu tebamubuuza waawe yateeka sente. Kubanga ayinza okuba nga yazifuna namaana galya mu nnyumba n'azookya. Okuzikwata namala n'azigaba. Fred Sebatta mu music industry akoze buli kika kya ssente. Naye omukulu Fred Sebatta ekigambo ekituufu omululu gwamusukka. Ng'omulaba ng'atakuta. Omusajja takuta, ayina omululu okumufunamu ssente osiitaana. Omwana n'asalawo eyo ina kyo twagisala abantu gena gitegeka. Omwana muwala neyewola ssente n'ategeka Fred Sebatta. Bakkaanya milioni 1,013. Nze naweereza email Jeno Maina naye bambi ayamba abantu natugekiseera n'akoowa. Ayambye music industry, ministry za government zikola Jeno yakafiiramu, Jeno Salim Salem. Nga bakyagadde emiryango ku lunaku lwa Serena. Fred Sebatta ng'alemedde ku popopo nga gansigenda kuyimba nga tebamazeeyo ssente zange milioni 9 gali milioni 9 wabali ba mwaka 2010 osigala meka 9 omusajja yali badde agamba nti bantegese banzisiza mu bantu ngenda kuddamu bankoleze nkole kintambule. Jeno Salim Saleh yataasa big kusawe sembayo ngali mukaba ku Serena miryango migale ngayagala milioni 9. Jeno naweereza milioni 10. Promoter yakwata kuwa teyali akwada obunigo nusu nakwata milioni 5 nakola video anti oyo ne video aje Sebatta ne video yasobola jiga zikoze anti Sebatta ogamba ekitiibwa kye kirabikira mu kuyimba. Sebatta ngo 1 on 1 tagala kubanga amutyoboola si mwerufu n'akatono nakwata milioni 5 n'agenda ku stage bakwata milioni 2 ne bagawa Steve Gini n'ateekako ebyuma. Waliwo milioni zinga 7.5 ne zigenda ku Serena ebyokulya. Waliwo n'abaali babanja awo bamukola n'okumukwata big ababanja bamanerenda kuba ye life wa promoter gitutambuliramu lwa Sebatta. Milioni 10 big event yakwata kuba Dominic Nusu. Serena nayimba bulungi nnyo ne bagende mu Ikusabula TV. Big event agenda kongera Dominic Nusu atego ino okumuwa sente yakuwa nyingi. Porosa na milioni 25. Kakati gwe omutegesi w'ebivulu ebiveera ng'otuula ne banno nga mukola assessment. How? Oli economist, oli accountant, osobola okuquantify engeri gye watuuse kweja emisaala naye lwakuba temumanyi value zaayikyo ne programu yo yonna ne kampani eyo gy'otwala gye bayita NP simanyi National Coordinator Promoters bikoze bitya lwakuba abayimbi tebamanyi mateeka. You can be arrested. Inze senga bampangisa abayimbi senga nakutedda pino code zo wakamenya tozimanyi muwenda 1 tosobola kola minimum wage tosobola kwasesinga wage kana kusibyedda tokkirizibwa even 1 oli just event promoter wabadde ino tambula nogende wa Sindi owauma nogende wa Ragadi owa National Forum for Culture nogenda ku ministry ya gender ate nogenda nomala no twalira Hilale Kiyaga MP no mutwalira ebirowoozo manya bano benkugambe ne batwalira Hilale ebirowoozo MP Hildamani nagenda mu parliamenti nayimirira oba nagenda nayogera ne Labour Laws company trade unions toyinza kuvaayo nokola
senga ichuli nabadde misenga gwe bakusibye ewe kugana funa nyamo P7 ngo jowene na tumayo kitegeeza you think I'm bragging for nothing wabula ekigendererwa kyawe baagala bana abayimbi abapya baza Liam Voice Patora Viper Ranking Simanyi Viral Aroma Pinky bagala Grenade bagala banafuye Bebe Cool Chameleone Shiba Cindy banafuya kati senga omusajja agamba nti Bebe Cool wa miliyoni emu tiye Viper Ranking alivaawo musaba emitwalo 5 kubanga oli akolerera kubanga Bebe Cool no offense Viper Ranking for example kakati bano bagala bana abayimbi abato jukire no generation eriko bamazo jono nemyaka aga baba byebivulu baba vuruze omanye kintu ekimu omulimu ngogo kuyimba oyigira ku mulimu ono natakusasula ono nakuyita lino yimbira obwerere ono nabira nakuteesa nti abantu bansaze naye nga bwopushinga kubanga goyina okujjukira nti bana abasajja bagezi why omuyimbi yenna ng'ovaayo kyoba osinga okwetaaga ye social capital nga blogger ng'omuntu yenna atandika weetaaga bakilanta abawagizi kakati between bawagizi ne money olina sacrificingako kimu kyova olaba kati omuyimbi nga Martha Mukisa senga omuyite emukono n'atuukayo ng'abantu bangi ayimba ate n'omugamba nti sente tofunye n'akuleka kubanga ye aba atuuse mu bantu capital ye bantu kati bana abasajja we babbire sente y'omuyimbi kuba bakukwata mu time ng'oli desperate omuntu omu yagamba nti Lionel Messi oba Cristiano Ronaldo asobola osamba omupiira for free why kubanga ali addicted gwe kyolina okukola Chameleone musende mpaka omutuusa ku venue nga tonnamuwa sente alaba abantu olabe ajja tandikirawo sina balubalu yo nga 10 February gwanga muje leta akazinda yerabire kubanga ye ali talented and true to the game sente kisobola okuba ekyolala wana abayimbi bangi bafiiriddwa nnyo kyova olaba baba n'obusungu ku mutima naye nga tebalina we babukulaga kiringa nze lwenaalwala nze ekyuli n'osuubira abayimbi okunsaasira tebanjagala naye kati tebalina kyakunkolera ndi venomous nnyo ndi mukeeze nina obudde kati alaba nga gamba kankolagane ne Isima nekube naye akafaananyi kigwe tanzitira kalya because alaba nga Isima ono wenyinza okwepanka ku kayiculi kano kayinza okunzitira kalya. This is why they take pictures with nsigenda konti ntwala bifaananyi nabayibi newe ntuula awantu basiri nti njagala bbala nze ndi critique saagala kubuuza nnyo bantu kubanga wembuuza ennyo abantu mbeera compromised mu criticism kyesaagala nze saagala meeting abayimbi kubanga saagala nfunemu ti bandi twebuuzizzaako njagala ngenda okusalaasala ebifinga sikuyinaako connection